evidence eyabaddewo eggaba Jesse Muyinga ayimiridde atulaga nti balina okuggala amasomero ageetoolodde awo mulimu n'amasomero ga primary and secondary gaggalwe olw'okunoonyereza abaana bano abana abaafudde. Kyokka ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti abaana banaatera okugenda mu bibuuzo bya end of term. Lwaki temuleka abaana b'abantu? Lwaki temuleka abaana b'Abannayuganda abanaku ne basooka bakola ebibuuzo ne balyoka bawummula? Kubanga tubulayo weeks nga 2 abaana bakole ebibuuzo. Bwe muggala essomero mu kaseera kano muba temufiiriza bazadde sukulu fiizi. Muba temufiiriza baana kusoma, muba temufiiriza bannannyini masomero. Ffenna tujjukire nti essomero lya Jesse Muyinga ono ali mu kwogera. Waafa abaana aba erya Seeta High. Ng'era mu mwaka oguwedde mu mwezi ogwokubiri mu 2025 omwana gwe bayita Elishama yafa. Okitegeera mbu yeetuze ku Seeta High erya minisita ono Jesse Muyingo. Wale Seeta mukono. Tewali Jesse Muyingo Minister of Higher Education we yaviirayo okuwa public concern, okuwa public statement oba okuggala essomero lye erya Seeta High. Era n'essaawa za leero we tuwogerera abazadde ba Elishama tebafunangako bwenkanya okuva eri essomero lya Seeta High era tebaaliggala nti banoonyereza terina kyakolebwa ng'omwana yeetugira mu dormitory y'essomero lya Seeta High. Erya nannyinaani minisita ono Jesse Muyinga ali mugamba amasomero g'abandi gaggalwe. Oba nfuna bulungi? 2 months after Elishama okwetuga omwana omulala n'afiira mu swimming pool. Ne bagamba nti basanze omwana afudde mu swimming pool. Abaana betwogerako abaana bonna bakulu balina mu secondary. Yali S6 senior 6 student bw'afiiridde mu swimming pool. Oba munfuna bulungi nnyo at the same school erya Seeta High. Awafiira Elishama mu bbanga lya myezi 3 essomero lyo lyafiisa abantu abantu 3 in 3 months. Elishama bwe yali yakafa waayitawo weeks nga 3 omusomesa yalasomesa ku ssomero eryo nattibwa n'afa. Oba munfuna bulungi ku Seeta High ewa Jesse Muyingo wali mukono Seeta. Essomero teryaggalwa, tebaanoonyereza, bannannyini bantu abo tebafunangako bwenkanya. But Jesse Muyingo now has moral authority to come in public, in camera, baggala amasomero, banoonyereze, essomero lino bawa details, bula 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 bula. Jesse Muyingo ku ssomero lye wafiirayo abantu aba abayizi 2 n'omusomesa omu teriggalwangako, tebanoonyerezangako, poliisi tenoonyerezangako, okufa kwa Elishama tebakunoonyerezangako, okufa kw'omwana gwe basanga mpulu ng'afudde senior 6 student nti afudde mazzi tebakunoonyerezangako at Seeta High. Okitegeera n'essomero teriggalwangako, mind you teriggalwangako kubanga nnyiniyo ye State Minister of Higher Education ng'akola mu regimu ya Museveni. Naye kati ssaawa zino ayimiridde awa ebiragiro amasomero gonna ageetoolodde Gaba Maranatha gaggalwe, secondary and primary gaggalwe kubanga bali mu kunoonyereza era abasomesa babawe details zonna. Jesse Muyingo, this message goes to you directly. Wali oyimiriddeko luddawa either in parliament either in public domain okuwa eggwanga statement ku bayizi abaafiira mu ssomero lyo and one teacher. Wali okikozeeko Jesse Muyingo, you have never done that. Era teriwo kyali kirabikiddwa. Oba nfuna bulungi nnyo Jesse Muyingo? Era ne poliisi terina we yali eviiriddeyo n'ewa public n'egenda mu public n'ewa public statement about those students abaafiira ku Seeta High. Even the teacher tekibangawo. Even n'enfa y'abo abaana yawumbawumbibwa ne bagifutyanka ne babaziikira ne mu nkukutu nga no one knows, even the country tebaategeera kikyatta abaana abo. Okitegeera nga he is the Minister of Higher Education. Doketi ye mwennyini essomero lye mwe lyabeerera mu Sinaaga. Nothing happened. But he has moral authority to stand in camera and giving stupid orders okuggala amasomero gonna ageetooloddewo okugaba Maranatha kindergarten. Is that fairness? Is that fairness? Is Muyingo have moral authority to stand in camera giving such stupid orders okuva mwaga amasomero?
nga his own school lyalimu the same scenarios but teryaggalwako. Tebanoonyereza na kunoonyeza essomero teryaggalwa naye kati awa ebiragiro baggale amasomero. Tafuddeyo na ku baana bali mu masomero ago aba secondary abagenda okukola ebibuuzo taama eri mu kuggwaako abaana bagenda mu bibuuzo after Easter. Jesse Muyingo ebyo tabirowoozezza. What hypocrisy, what a double standards of laws agali mu ggwanga Uganda. Can you imagine? Jesse Muyingo muzina ensonga he has no moral authority to give orders, such orders. He has no moral authority to give orders into amasomero gabawe details ezikwata ku masomero gaabwe. When he himself he failed to do that. When the same incidents happened in his school last year. Even those parents of those students who died, they have never got justice anywhere. Even in the state, even in police, even in courts. They have never at all got justice anywhere. But Jesse Muyingo is in the camera with so much confidence, giving orders to close schools. Is it already that kindergarten where children has murdered? Can you imagine? Kwegamba abasajja abali mu state abakola mu government eno balowooza nti bamateeka balina gamenyamenya nga we baagala. Amateeka we gatuuka ekiseera tigalina kukwata bo balina gabendinga dawuni bagayiteko. Bwe gayimirira okukwata omunaku atalina ekizaaka talina connection balina gamyumyula gamukwate. Ate n'ekirala Jesse Muyingo awo waweera ebiragiro si walina okuweera ebiragiro because that sector abaana mwe baafiiridde nursery and primary is not his sector. It is not his sector. Waliwo state minister owaawo mukyala si ye Jesse Muyingo. Okitegeera? Jesse Muyingo, you have no moral authority. You have no moral authority. Those are double standards. Ebyo ffe tubawo kubanga munange tugaba tusaako gonna gatambula naye nga embeera bwetyo bweri. Jesse Muyingo yavuddeyo bakuwadde statement yonna ebigambo nga we yabyogedde. Yabange ne beebuuza ku baana abafudde seeta. Abantu nga bavaayo n'okukyogerako baba silensinga. Nga twalaba luli ne teacher eyali avaayo kubanga ayambako omuzadde bazuule ekyaliwo eddala ne teacher enfaaye n'olunaku olwaleero teri amanye kyamutuukako naye bamusanga mu kkubo ng'atiddwa. Nti naye lwaki amateeka gano gakwata abalala ne gabatakwatako. Ye Jesse Muyingo setaayi nga tebamugambako era buli kimu ne bamuleka ne kyetambula nga we kiri paka olunaku olwaleero. Ono kyagezaako okubanga yeebuuza. Tukyagendera ddala mu maaso kubanga tunuulira byonna ebigenda mu maaso. Ono agambye mu bufu Abannayuganda tukaabya kajanja mbe kiri e Cameroon kitokota nga si kisaanikire. Naye n'akomenkeza ng'agamba nti na wano mu Uganda tuyinza okiraba. Bannayuganda mukyakaabya kajanja. Omanye ekiri e Cameroon nanti palamenti ye Cameroon ate ne wano kyandijja. Njagala owulirize bulungi. Paul Biya president wa Cameroon myaka 92 na mukadde oyo yayisizza ekiteeso ekyokukomyawo vice president mu Cameroon. Obadde okimanyi nti okuva 72 Cameroon tebalina position ya vice president? Obadde okimanyi? Kakati president Paul Biya gwe yaddira mu bigere gwe bayita Ahmed Ahijo yali yajjawo obwa vice president mu Cameroon. Omanye ebiseera bya 1960s au 1970s Cameroon eyo yali yeyawulamu ebintu bibiri. Waliwo abali mu East Cameroon n'abali mu West Cameroon. Kati abali mu East Cameroon bali boogera Olufalansa ng'abali mu West Cameroon boogera Luzungu. Kati mu biseera ebyo nga president bw'abeera ng'ava mu West Cameroon, vice president abalina kubanga ava mu East Cameroon okubalansinga ennimi zaabwe ezo. Ate vice president balinga balonda mulonde era nga mu line of succession singa president aba alwadde nga resigninze obanga takyasobola ali incapacable oba incapacitated kibyonna nga takyasobola nga vice president yaddako. Kati president oyo Ahmed Adijo eyali afuze egundi eyo for 22 years position ya vice president yagijjawo ng'agamba yali eyongera kwawulayawula mu Cameroon nti eno West Cameroon simanye no East Cameroon n'agijjawo. Kati bwe yagijjawo n'abeera nga prime minister yaliwo ng'owookubiri
singa president abeera nga afunye embeera yonna prime minister yaddako era Paul Biya yali prime minister w'oyo guy kati oyo omusajja bw'atuuka ekiseera nga resigninze olw'embeera ye ey'obulamu Ahmed Adid yali president wa Cameroon ebiseera ebyo ndowooza ali that was 82 then Paul Biya n'atekinga over okuva olwo abadde president kati yakomyewo na influencinga parliament abaka 218 bibiri ne basalawo parliament baddemu bateeka opposition ya vice president then 18 ne bakiwakanya of course yasinga ababaka abangi kati kino kye kigendererwa kya kino kye baayisiza bagamba nti singa president aba avuddeko either nga resigninze afudde obanga takyasobola olw'embeera ey'obulamu vice president yafuuka president kyokka tafuuka president mbu ategeka okulonda nedda atwala ekisanja kyona abaddeko emyaka gyonna paka we giggwayo ate tagenda kuddamu kulondebwa abantu ng'oli bwe yali alondebwa abantu mu 80s eri emabega ne mu 70s ono president yamwerondera yamugoba ate yamwerondera era yabeera mwinako obuvunaanyizibwa kitegeeza nti ali mu kugezaako kutema luwenda lwakufuna muntu agenda mu succeedinga ate nga teri amukuba ku mukono oba nfuna bulungi kakati ne mu Uganda ekintu nga kino kisobola okujja wabula kye basinza okuteekamu ekyanyumidde nti ate bw'omala okumalayo ekisanja kiri ekya president ono abeerako gwoba succeedinze gwoba oddidde mu bigere ng'oba oli vice president ate tokkirizibwa kukyusakyusa constitution yadde akawaayiro ate tokkirizibwa singa emyaka 7 giggwako kuba ekisanja kyabwe kya myaka 7 tokkirizibwa kudda mu kalwate ka bonna gwokomaawo wabula Paul Biya alayika ayagala kufuna muntu asobola okuteekawo obukkakkamu for 7 years yawummule bulungi then bategeka akalulu kaabwe nga tebaliiko abakolaki abagamba ne mu Uganda kisoboka kubanga ne mu mateeka ga Uganda singa president alika afa oba n'abanga takyasobola oba na resigninga vice president ya taking over si command of defense forces kati oyinza okulaba nga ne General MK mu cabinet eno bamuwadde obwa vice president munagamba sabagamba oyinza okukiraba newe kiba tekizize kati at a certain point oyinza okulaba nga General MK bamuwadde obwa vice president kubanga mu line of succession vice president yalina okuddako singa president afa singa president abanga takyasobola oba singa resigninga ebyo ffe tubaawo munnange okubanga tugabatuusaako naye nakubidde abannayuganda omulanga n'agamba nti nga tugenda okucelebratinga Easter waliwo ebitundu byagezezaako okubanga amenya wamanga ng'alinga abawa security alerts wakati nga mugenda okucelebratinga Easter nekino nakyo kikulu saagala mukyerabye kubanga osula mu ntobazi fetuddako ab'omuntu bazi fetuddako mujja kitestinga ab'obutale baawedde oba tukyagenda mu maaso yes naye nga katudda ku ntobazi ekyali mu Lubigi ndowooza mukijjukira bulungi ekyali e Lusanja mukijjukira bulungi yes kino eno teke bagikozesaako n'okubba ettaka ly'abantu nga babuzaabuza nti muli mu ntobazi naye olumala okusendawo abantu bali mu ntobazi nga bazimbawo ebizimbe byabwe ebisituka okitegeera ekintu ekyo so ekibba ttaka nga bayitira mu kintu ky'entobazi kijja twabagamba eno lutu teri atagenda kiwulira we are facing the last days of a dictator mugenda kuziwulirako mujja kusituka nabagamba toleekaanira munansi nti situka toweetaaga kugamba munnayuganda nti situka never revolution mugireke ejja kubenonera mu comfort zone bajja kuvayo bajja kusituka toweetaaga kugamba munnayuganda nti ate biki temugenda kukola mubireke tukole ekintu kye tuyita economic sabotage mubaleke revolution ejja kubano nayo ekyo si kyekikulu just madde mbajjukiza nti kuluna ekikwekweto kitandikira Jinja eyo yes kitandikira Jinja ekyakatale kyatandikira mu Kampala wakati kati kuluna tutandikidde Jinja tugenda kumenya amayumba gammwe musula mu ntobazi naye mbakakasa bwe bajjawo amayumba gammwe mugenda kulaba kampani nga zituse mugenda kulaba ebizimbe nga bisituse okitegeera ekintu ekyo so ati munnayuganda ekintu ekikulu kyenjagala twogereko olunaku olwaleero ye Paul Kagame ono Paul Kagame azeemu n'amenya Washington Accord agimenye omulundi ogwokubiri era kuluna abagambye nti kati kikafuuwe nza okufulumya amagye gange wano mu ggwanga erya Congo ku border wano kuba amagye ebitundu ebisinga abadde agagyeyo naye watuuse ku border n'abagamba sigenda gajjawo nga Felix Tshisekedi tafulumiza amagye ge ta neutralizinze kabinja ka FDLR akabinja kana ka FDLR k'abahutu abali badduka genocide mu ggwanga erya Rwanda we baali badduka ne bagenda ne bafominga ekibinja kyabwe ekya FDLR era nga eno ye Kagame's worst nightmare kikirooto ekyentiisa okitegeera nga mu Washington Accord eno baali balina okukola ki
bali bayina Felix Tshisekedi yali alina okufulumya akabinja kano akafulumye okitegeera akaneutralizing then abazzeeyo mu ggwanga erya Rwanda kati balina mundu naye of which kati kankubuulire nakugamba obanga ozanyira kuba capitalist bano ozanya na kirala temuna nti bano abantu bakyasinza okulya enkwe naye Abamerika bano Abangereza be bakyasinza okulya enkwe babeera batabu bakuyingiza endagaano kati mukuyingiza endagaano nga already endagaano bagimenyedda okitegeera nga bagimenyedda kati guyingira kiwanyo olw'okubanga ki bakukwata ne bakuteeka mu pressure ne bakuteeka mu panic mode then n'olyoka okola ensobi awo ne balyoka bakuwuttula kati bino Paul Kagame byali mu kukola fe just twagala buwagaza akubwe kyetwagala nga ffe abasabirira Paul Kagame akubwa kyetwagalira kyakoze era we tugenda awo kati wenyini nabagambe wano tebakyali kusaba yeke nyini yasaba endagaano eyo ne bagimuwa ne kati gajje with immediate effect naye biki ebyaliwo before nga tanayingira ndagaano eyo akabinja kagamba kibalina okufulumya aka FDLR tekaliyo nkiddamu ekibinja kya FDLR tekiriyo ekireno aba YouTube nabakolya video nembagamba nti endagaano bamuwadde kiwanyi era endagaano ene sawa yona igenda kumenyeka lwaki akabinja kagamba kibalina okuneutralizing eggwanga lya Democratic Republic of Congo tekaliyo akabinja ako kakyusa erinnya ne rebrandinga bakaita FCLR nkiddamu akabinja ako bakaita FCLR tebakaita FDLR wabula akabinja kayina mu ndagaano nakugamba nti bano pressure instead of doing things at the right place nga basobola okutunuulira ekintu ne bakyetegereza ne bayingira endagaano entuufu nga bazitegedde bo kiki bakola balinda ne batuuka mu panic mode nakugamba nti bano balina script ye mu Rwanda ne Uganda balina script ye bakola ekintu kibayita damage control nti damage control ne osobola okugyetegekera naye ate neja otherwise nga obadde togisuubira His Excellency Kyagulanyi agenda alonde wava okulonda tumusibire mungi tumutte oba tumusibe okitegeera for 20 years tumala okumusiba nga tutaddewo emisango eggulu wawa yona gye yatambuliranga tumusibe emyaka 2 aleme kutuuka mba capitalist kati ogenda okutuuka ewe ng'omusajja ayiseemu dda n'akuzoganya emyezi 2 okubitenga security yakugamba nti no security your intelligence is not intelligent okitegeera n'amala n'afuluma n'alumba bakapitalist kyobadde olwana kati n'otandika panic mode ey'okuleeta ebiteeka bino bisovereignty simanyi bbiirwa ebyo mugenda kutusiba naye tubakakasa tugenda kubakalakata paka kuwulira bubi ng'ekiteeka kya Nsereko bwe twakijeemera tugenda kubakalakata mugazi y'amakomera naye ebyo kyekiteeka ekyo teri agenda kigondera yes kati eyo sovereignty bill ejibali kati jiba panic mode ng'omusajja amaze okuyitamu kati bali mukolera biteeka nenga tebamusobola hali eri weerwa bagamba tujja ate nga nkukakasa nti ajja kubanga ekyali kyagala okumusibya butatuukira ku zino ndagaano okitegeera kulaba nga tatuuka mu ndagaano n'abaana bakapitalist kakati gyali abagamba tujja tugenda kukujjako ne Muhoozi Kainerugaba tugenda kukusiba ogenda kusasulira ebikolobero byonna byokoze awo wetuli kakati nono Paul Kagame naye wekye ekintu kyakola bamala okusayininga Washington Accord yasooka bamala ogisayininga ate agenda wamba Uvira naye mu kuwamba Uvira ekiro ono akeera wambe Uvira abakongo bagenda mu kitundu bakita mulenge wali abatuusi bangi nnyo ne bagenda ne bakuba bubi nnyo ne basebula kati ono bifo ky'okunoonya baneeno abamukubye ye ekintu kiki yakola amagezi ge gamugamba genda owambe Uvira ng'agenda nga wamba Uvira jukira bano bakubye tebawamba muntu n'omu wadde n'okutwala omusibe tebamutwala babakuba ne babatta ne bagenda kati bamala okubatta ono akeera ku makyambo okwesasuza awamba Uvira which was a border point era Uvira eyo yali controlled by Burundi ne FARDC okitegeera waliwo abawazalendo batono nnyo kati n'agenda n'awamba Uvira wabula n'okujja okuwamba Uvira bali baavaawo buvi okitegeera onakola ki n'atwala enkeera nga gakuba Paul Kagame amenye Washington Accord okuva ku olwo bakuba Paul Kagame okumuttamu omuntu ne M23 era kwe kwava n'okufa kwava Sultana Makenga okwava ku Willy Ngoma bonna okufuuka kwe kwawatwaye but these are top commanders era badde bamaanyi nnyo mu kibinja kya M23 mu ggwanga Democratic Republic of Congo wawe baafiiramu eyo saga mbu bakoze ki bawambye Uvira n'afiirwa aba generals ne gundi netandika n'okutukayo yennyini ne batandika okutukamu abamu beewaddeyo mu mikono gya gavumenti abalala badduse bagenze mu exile abalala badefectinze bagambye temugenda tulwanyisa zino ntalo okitegeera ekintu ekyo kati bambye n'atuukaawo kweyo gundi n'akola ki n'agamba ati kale tudde mu endagaano nga bakola ki nga bagisayininga ogwokubiri wabula ku luno yabadde with immediate effect era with immediate effect yatandise okujja amagye mu bitundu ebimu nga bano bali occupying FARDC wazalendo ne Black Water bwe bali occupying ebitundu bino kakati yagenze okulaba nga
Felix Tshisekedi takola ki tafulumya majege naye njagala ojjukire nga Masadi Boris ayogera yagamba nti Felix Tshisekedi wa kuneutralizing akabinja ka FDLR n'ekyo ekigambo kyakozesa but in actual sense yali akimanyi nti akabinja kano tekakola ki ka rebrandinga kati naga nti Felix Tshisekedi wa kubafulumya mu his area of power, his area of control, yet in the actual sense saawa eno FDLR wa FCLR yafuluma eggwanga Democratic Republic of Congo negenda nezimba bases zaayo mu ggwanga lya Burundi. Kitegeeza ki nti ebigambo bya Masadi Police byali ayogera byali bijeereza Felix Tshisekedi kubanga Felix Tshisekedi si ya controllinga eggwanga erya Burundi, si yali controllinga okitegera Ndashimiye yali controllinga. Kati kitegeeza nti ono agreement gya signinga byoya byanswa okitegera byali byoya byanswa era aba YouTube video nagibakolera nembaga mbona signinze byoya byanswa kubanga akabinja kabatadde mu ndagaano tekaliyo. Wabula ate n'ekifo kye boogerako akabinja kano simwe kali. Akabinja kali Burundi n'amagye ga Belgium n'amagye ga France gye bali. Okitegera kakati je ono agamba tagenda kufulumya amagye ago paka nga Felix Tshisekedi aba neutralize nze ne demands zateeka ku meeza zisoboka tezisoboka kubanga akabinja tekaliiwo erinnya teririiyo ate bali mu Congo. Kakati bagenda kukubira omuntu naye Kagame zifiya yabadde ki? Kagame yalabye nti abantu bano bakoze coalition. Akabinja kano bakakyusiza ate keeyongedde amaanyi. Akabinja kano k'amaanyi bamukubye sanctions takyalina ssente takyalina kyakuza bargaining power tewali. Kati n'akitegera nti abasajja bano newe naakola ki baagala Ntebe. Nkiddamu yakitegedde nti abasajja bano newe naawaayo mirembe nga we baakola Saddam Hussein. Yes n'agamba newe naawaayo Ntebe mu mirembe nabini newe naabajjayo newe naakola ki mirembe bana abasajja baagala Ntebe baagala kunzijjako. Kati n'agamba ekijja kijje waliwo we bakugoba n'otuuka okulaba nga tokyalina gyodda n'ogamba kakati Katonda wange ngenda kufana muntu. Paul Kagame yeyo stage gye bamutuusizzaako. Amafuta agalinnye wadde yeekwasiza lutalo lwa Iran naye amafuta g'e Rwanda gavudde ku sanctions ze baamuwujjizza nakugamba ekintu kino bakita economic sabotage mugenda kubiraba. Okitegera kati watuuse ku eyo stage n'agamba kati ekijja kijje buli kimu mukinkoze sikyalina kyakuzza kakati tulwane. Ne lwaki yagalese ku border wano akimanyi nti senga amagye gano ganaayingira Rwanda bano bagenda mu lutalo within lubeera luzibu. Kati ayagala asooka at least yaba maintainingire eno eweeru wa Rwanda ku border then bwe banaatuukira okumukuba batuuke mu interior wali munda kuba akimanyi nti bagenda kumukuba talina weapons zimala ku stopping abantu bano tazirina. FCLR erina force y'amaanyi nnyo nti kati bakyekweka America teyeekweka Belgium teyeekweka ne France teyeekweka tibali emabega gaabwe. Baafomize ne political group gye bayita NCDR National Commission for Democratic Rwanda bagifominze dda nayo yeetaaga buyinza if you want to take power politically bebubaze dda. Okitegera kati kitegeeza nti musajja ono Paul Kagame alemereddwa ewakane mu kibira. Kati kikyalina okukola bakugamba nti kapa ogisibira buli wamu etuuka negamba kati tulwane ebeere survival for the fittest. Wonzitanzita kubanga wekomidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukyo kubanga tukomawo nabyo tovaawo.